amawulire agatali malungi okuva mu National Unity Platform naku Miranga na Biwoobe. Amawulire gano ga breakingiddwa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atutegeezezza nti amumyuka mu bitundu by'obugwanjuba mu Western Uganda avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mama More Mugisha avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero bambi. Biki ebisse Mama More? Ngenda kubeera nga nkutegeeza. Abadde mulwadde oba tabadde mulwadde, byonna ngenda kubeera nga mbikutegeeza. Wabula nga kyenjagala omanye afiiridde mu ddwaliro lya Mbarara Regional Referral, Mbarara Regional Hospital gy'afiiridde mu bitundu byeyo. Abadde mulwadde tabadde mulwadde, kiki ekimuviiriddeko okufa ngenda kubeera nga mbikutegeeza. Mawulire si malungi yadde n'akatono mu NUP, si malungi wadde n'akatono. Mawulire amalala, poliisi evuddeyo n'eyogera ku kukwatibwa kw'abano abeefuula oba eyeefuula omugagga Doni Nassa. Bwevuddeyo n'ategeeza nti yawamba omwana oba yabuzaawo omwana wa myaka 16. Olunaku olwaleero Don Nassa aleeteddwa mu kooti eya Buganda Road era n'asindikibwa e Luzira. Byonna ngenda beera nga mbikuwa biki ebigenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde nga nnaku Miranga na Biwoobe mu kibiina kya NUP, njagala beera nga nkutegeeza munnayuganda talemye kubeera nga awanda ebigambo ebikaawa okira omususa eri gavumenti ya Mwami Museveni. Asinzidde bweru wa ggwanga e Bungereza gy'ali n'awanda omuliro. Biki byayogedde? Ogenda kubeera nga obitegeera mukwano gwange. Mu ngeri ya munnayuganda tugenda kubeera nga tuwulira ebigambo okuviira ddala kw'abo abaaliraana King Sir olunaku lwe yavaayo n'alumbagana Jose Chameleone. Waliwo bye tubadde tutamanyi bulungi, naye abaalina King Sir ng'akola interview eyo bavuddeyo ne batunnyonnyola biki ebyatabula King Sir. Ogenda beera ng'obitegeera. Zikiriza nkubuuzeeko, osiibyeyo otya? Yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegesa amaaso era nga mutuwadde obudde okulaba amawulire gaffe. Njagala kubeera nga ntandika n'amawulire agatali malungi okuva mu NUP. Ndeseewo akafaananyi oba ekifaananyi ekyo nga bizannya, kubanga tugenda kwogera ku mumyuka wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu owa mu Western Uganda oba mu bugwanjuba bw'eggwanga Uganda amanyiddwa nga Jore Mugisha. Jore Mugisha avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero era nga njagala kutwala omukisa guno okutegeeza nti afiiridde mu ddwaliro erimanyiddwa nga Mbarara Regional Referral, erimanyiddwa nga Mbarara Regional Referral, era nga abadde amazeeyo akaseera mu ddwaliro ng'ali mu koma mu intensive care unit. Afiiridde mu ddwaliro. Abajjukira obulungi ndowooza ebadde press conference esembyeyo, His Excellence yasinziira awo. No, yali press conference dwe abayimbi lwe bajja abangi dwe baayaniriza abantu okuva mu bibiina eby'enjawulo okusembyeyo. His Excellence yasinziira awo n'agamba nti tusaasireko Maama Jore Mugisha ali mu ddwaliro, ne n'agamba embeera ejja kubeera bulungi, twongere okubeera nga tumusabira. Wayise akaseera ndowooza ka wiiki ng'emu, mawulire si malungi agavuddeyo. Avudde mu bulamu bw'ensi eno. Tugenda kuzannya ku bimu ku bigambo bye mu maaso awo, ku bimu ku ebyo byazaayogera azaavumirira omulembe guno ogutugumbudde abantu, ogussa abantu, oguwambye abantu, era ze avumirira ebikolwa ebya Mwami Museveni ne gavumenti ye. Maama Jore Mugisha yegatta ku National Unity Platform mu July 2020, July 2020, era n'agenda mu maaso n'okubeera ng'aweebwa
okubeera head of the party in Western Uganda, okubeera akulira ekibiina kya NUP mu Western Uganda side zeeyo, era nga mu Western Uganda we wava abakulembeze abangi, era nga mwe muli n'omufuzi afuga eggwanga lino mu kiseera kino General Yoweri Kaguta Museveni. Kale nno bwe tuwogera bwe tutyo osobola okugezaako okumanya obugubi omukyalo ono bw'abadde ayitamu. Bingi ebyogeddwa of course ku kufa kwe, ebimu ku byogeddwa bye njagala okubeera nga nkutegeezaako. Bagamba nti nga bwe kibadde nti Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu byeyo yafunayo obuganzi bungi nnyo mu bitundu by'obugwanjuba eyo, ate nga mwami Museveni eyo gy'ava. Kale nno kibadde kiteeka obulamu bwa maama Jole Mugisha mu katyabaga, era nga waliwo abali mu kubitunuulira mu ango nti yandibeera ng'okufa kwe tekuzze just like that, kubaddemu amavuunya era nga kwetaagako kuliko ebibuuzo bingi. Kale nno mawulire si malungi, naye ng'abadde ava mu kitundu eyo eva mwami Museveni, gye tumanyi nti abantu babagamba nti singa omuntu omulala akwata eggwanga mwe mujja ggobwa mu Uganda. Yes, yoyo yaliko vice chair of Uganda National Creatives Forum, yoyo mukyala y'omu n'ebirala bingi. So ebisinga tujja bibongera mu mawulire gaffe, twagadde tumugaziyeemukko osobole okubeera ng'omutegeera. Mawulire si malungi, tutwala okusaasira eri Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze w'ekibiina nti omuntu gwe yassaamu obwesige naddala mu kitundu ekizibu ate avuddewo mu kaseera era akazibu nga twolekera okulonda. Okuddamu funa omuntu omuvumu akukkiririzaamu, ekyo nakyo kirala. Tusaasira nnyo Bobi Wine mu ngeri y'emu, tusaasira nnyo ab'enju, ab'emikwano n'ab'eŋŋanda olw'okuviibwako omuntu ow'amaanyi Bweti, omuntu ow'amaanyi ow'enkizo okwenkanankana Bweti. Bingi ebyensoma ye byazze akola, minisitule z'abaddemu n'ebikoze bitya, tujja kubanga tubikuleetera. Mawulire si malungi mu kibiina kya NUP, tegawoomya nnakabululu, ge mazima tegawoomera ddala. Munzikirize tusooke tumuseeke ebbali, wabula ng'ebigambo bye tugenda bifuna maaso awo gye tugenda okubeera nga tweyongera. Ekifaananyi kiri tugenda kirekawo dwa nsonga omanye nti oyo ye mugenzi mu kiseera kino. Vidiyo eyo gy'olaba ezannya. Katugende. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali munda mu ggwanga lya Bungereza gy'agenda mu maaso n'okubeera ng'asinkalira bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo, bategeeza ku bukulembeze na butya bwe bayinza okwenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga lyabwe Uganda. Bobi Wine ebimu ku bweraliikirivu obuliwo be bakulu mu gavumenti ya mwami Museveni nga bagamba buli wakwata ekkuba n'ayolekera mu mawanga g'abakyerupe b'amagulu meeru, ebyajjayo kuye bibeera birungi, ku bakulu abali mu buyinza gibeera miranga, era nga bwe tuwogerera kati embuto zibatokota, ebyenda bibaduduma, buli omu yeebuuza ke yagenze, nze gwe bassaako ebisumuluzo, nze gwe bassaako sanction. Naye Bobi Wine ayongera opiininga gavumenti ya mwami Museveni, ayongera okubeera nga giteekera ddala ku nninga n'ebigambo ebifaananako bwe biti. Munzikirize tusooke tubizannye ebigambo ebifaananako bwe biti azze abijjukiza bannayuganda. Museveni si Uganda. Bwenjogera ekituufu ku Museveni nga kimuswaza mbaswaza Uganda. In fact Museveni asinga okuswaza Uganda kubanga oba toyagala eggwanga liswale, lwaki okola ebyo? Leero eggulu eryafulumye bawambye muntu, leero batemudde ono, leero balepinze omukazi, enkya balepinze omusajja. Bani abamulepinga? Abapoliisi, abamilitale. Bino bikolebwa poliisi e Uganda n'amagye ge Uganda. Bakwata abaana b'abandi abeekalakaso b'enguzi ne babasiyaga mu birabye, abamu badduse mu nsi. Kati ekyo kiswaza ggwanga oba kiriwesa kitya?
kati bakozeko ebikolobero ebyo basirike era batukeeyo balina okulopa bakozeko ekikolobero bwekituufu baba bakola omuntu ekintu ekyo ku muntu toyinza kusonyiwa omuntu akimukozeko kati abannayuganda babano kasasiro yabaziise tosobola gamba nti abatabagazze. Okay, ebyo bye bimu ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byazaayogera ku radios ez'enjawulo ku mativi ag'enjawulo nga byolekeza Generali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni nga bo bwe bavaayo ne bagamba nti Bobi Wine buli wafuluma eggwanga agenda kusiiga ggwanga kifaananyi kibi, Uganda agyogerako bibi, ekireetera abalambuzi okubeera nga tebakyaleeta nsimbi mu Uganda, ekireetera bamusiga nsimbi okubeera nga tebakyaleeta nsimbi kubeera nga bazisiga wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Wabula Bobi Wine kituufu omulimo gwe yapatana agumanyi omulimo gwe yapatana agumanyi, ne bino nabyo biwulire nga bwe yatugamba nti ye buli wakwata ekkubo n'agenda aba ayagala kuvunza gavumenti ya Mwami Museveni. Ndowooza ye pressure eri nawo okubeera nga omwana ayogera bya kitamiivu, taata byayogera tebigatta, ate simanya amagye simanya bikoze bitya, oyinza okusanga nga ka pressure kagira ne kabatembe jjoba. Kale nno katusooke tufune ebigambo bya Bobi Wine. Bino nno yali abitegeeza ensi ng'abagamba abange eno nno ffe tufa, yali abibategeeza ng'abagamba ewaffe ebintu si birungi, mugire mukyuseemu Mwami Museveni mumutugirire bwe muti katubiwulirize. Okay. Here to tell the world with clarity that General Museveni is not the leader you think he is. He is a threat to the people of Uganda, and yes, is a threat to the entire region. The international community has already recognized that the 2021 election in Uganda was neither free nor fair. And it's important that these words are followed with firm actions. First, we call upon the world leaders to stop shaking General Museveni's blood-stained hands through funding and cooperation. Secondly, we call upon the governments and organizations all over the world to impose sanctions on him and the people that he uses to torture and kill innocent citizens. Thirdly, we call upon all those who value democracy and human rights and the rule of law to isolate General Museveni because he has distinguished himself as an excellent violator of human rights who has no respect whatsoever for human life and human dignity. And fourth, we ask you to support our demands for accountability for the crimes against humanity that he has committed and continues to commit against the people of Uganda. Now, for far too long, the Western world has believed that allowing dictators to hold their nations hostage is an unacceptable cost for perceived security. Leaders who tolerate dictators and treat them as legitimate partners are complicit in their crimes. Please do not be partners in crime. Do not sacrifice your moral obligation. Do not sacrifice your moral obligation for short-time convenience. Please stand on the right side of history. I thank you. Ebyo bye bigambo bya His Excellency byagenda maaso n'okuba nga abategeeza gye buvuddeko katono emabega. Ebyo nno oba olyawo bye bireetedde gavumenti ya Mwami Museveni okubeera ng'eyuuga etambuza bitege, bye bigireetedde okubeera nga etambula tetereera. Bagenza okukizuula nga ku intaneti tebasobola kuzikiza Bobi Wine. Bwe bagenda mu mawanga g'ebweru omusajja abakuba mu ango nga 3. Bwe bawuliriza oluyimba n'aluwereekerezaako firimu, oluyimba nga bawulidde buwulizi, firimu ne balaba ebikolebwa mu Uganda, kyokka ate ye ng'omuntu n'atuukayo fizikale. Mbumpimpi Bobi Wine akwata Mwami Museveni n'amutwala ng'amutadde mu nnyimba, amutadde mu firimu, kyokka ne yeetuukira
era n'ayongera okubinyikiza. Eno nno kireese okutya kunene kubanga bamutaayiza ku media z'e Uganda naye ate social media ensi egitunuulidde mu ngalo. Ekyo nakyo kibalemeredde okubeera nga bakikontrolinga. So Bobi Wine yagejja ayongedde okubeera nga alaga mwami Museveni nti nze sifugika ntyo. So byonna nga bigenda mu maaso njagala kusooka kubeera nga nkuggyayoko. Bwe mba nga nkugyeyo nzikiriza tusookeko katono nnyo ew'omwana mulenzi King Saha. Emboozi ya King Saha tubadde tuwagikuttemu ndowooza bulala wabula ezze ku mmeeza mu ngeri erabika nga nnambulukufu. Nzikiriza tusooke tulabe King Saha n'olutalo lwe ne Chameleone erabika ezze ku mmeeza ng'ejjudde. Katusooke tugirabe then ate tujje tweyongere mu bigambo ebirala. Ono ye King Saha gaya ayimba ono muganda wange. Akasajja kayimba. Ulira King Saha. Uli kitendero changu moyo wangu ni wangu tainikiza na mpenzi we. Banga uli kitendero changu moyo wangu ni wejege. Asina bojua gangati molibana na ikucheza maimambo wangu ni awo abaniga we bagambira nti King Saha teyawandiika luyimba lwa Chameleone naye si bye byatuleese. Katugende King Saha. My husband. That's my kubanga King Saha we yayogera King Saha. King Saha. Yes, bano be baali bazze omujjako interview kati njagala ogiwulirize. Yes, njagala owulirize interview eno. King Saha. My husband. That's my biggest interview. Your husband, man. People have been calling him that. Even here, they were like, oh my God, King Saha. King Saha. My husband. That's my biggest interview. Your husband, man. People have been calling him that. Even here, they were like, oh my God, King Saha. Nina DJ Mose. Because I didn't know him. Now I know him. No, I know him. People gave me on TikTok, but now they did. King Saha's UBI. No, there was a charity. By the way, we have lunch. Is it lunch dinner? Lunch dinner. Yeah, to come here to get away in the night. At night. This is what happened over the weekend. It was fabulous in the industry. We set the industry on fire. King Saha yogedde ebintu bingi. Naye mu byayogedde katandike mpola mpola. I remember he said oyanyiga nakaba temumbuza Chameleone. Kolaboyo ne Chameleone ejjadde. Teriyo. 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 Ekyamunyiza King Saha naye kiki nateeka abantu kye bataategeera. King Saha teyagamba nti Chameleone tamanyi kuyimba. They didn't say that. He did say that. He did not say that. King Saha ekyamunyiza era off air yatuuka n'atuuka wansi n'agamba Crystal, this is it because we talked one on one. N'agamba man. Nampa example n'agamba bw'okeera ku machango ina taatawo and you have your wife and you find out that your dad slept with your wife. How would you feel? You feel betrayed by the man you trusted, the man you call your dad. That's something dynamic. Nagamba but chimujjako kubeera taatawo asigala taatawo mu respect ga taatawo. No, you get disappointed. So whatever he said, it came out of disappointment. He felt disappointed that Chameleone yamuyita mabega naye ne promoter go bayita Mero. Ate mu audio zeze zitambula abaana ba Chameleone ngagamba nti why ze solo kujana kuimbira obweruru bimuliki just kula ticket n'abantu bange ate nga kisanga bali bamwadde ko sente. He was given money a deposit. So kisana kama ne katato omuntu gwenda banga fada how you make me ato menta wanga ate kati nompite mabega kye kyamunyiza. He felt betrayed. Kyanyiga mu Chameleone tamanyi kuyimba mu musingo kuyimba he felt betrayed. Omuntu golabanga mu mukuru wo in the video he says Islander munno. So King Saha looks at himself as
is somebody who's still part of Leon Island. That's why he calls himself Islander. Yeah. So now gamba tete metawanga tina bitama nechimunyiza. So the other point he talked about was of Bobi Wine. Nagamba te wakati chiringa na ngonakera kumacheregeza friends and you see your friend is doing something for other people. Ngababerera watebo tibamberera. How would you feel? You get hurt a bit. So he felt hurt. That's why he said whatever he said. Ngagamba Bobi Wine aberera wa boy. And it's true. Bobi Wine I not beef na me Bebe Cool. But when Bebe Cool got into problems when he was shot, Bobi Wine again and amla bako. That's what Rasta meant. Na alpha we afuna buzi. Bobi Wine ayita mu banda usmen. Na abuza banayo mwana w'omukuru ali ati. Nenga beef weri. Chameleon bwe yafirwa muganda we. Bobi Wine yakola ki? Yagenda kulumbe n'asula naye n'abeerayo n'akubagisa. Ne kulumbe n'aziika. Nagamba naye omusajja ono munna amubeereddewo munne n'afuna ekizibu. Ye n'agamba bugambe that's Bobi Wine business. To some people, they looked at King Sa's issue as something vital to talk about. It's a talking point. It's real. So other people are saying King Sa alumba Chameleon. So chiri joli na okozesa obwongo bwo kuyayogedde no breaking it down no laba mulumba. People just got it confused because he was talking about way too many things. So people were confusing. They do have their own about the music. He was talking about Eddie and but Chameleon yaliagamba bugambi I net him and he just couldn't believe what was happening. But another thing also bano bagaye wera bayomba mwana tosayo chicho. Tomorrow they might be together. Ate bafani bampisiza mu gari nti Kristo wale sobuzimu ina. What did I do? Of course they're going to say. Even someone else on my TikTok is like, Kristo, where have you been? I'm going to point at you. I know you didn't even ask the question. Yes. The same thing happened to Bweeri Abugi. Muna na neti. Muna point at you. Muna because you're a musician as well. Not musician because he's famous. He has a million hits. Listen, to me the biggest artist in the country forever the GOAT is Chameleon, respectfully, without a doubt. To me, no comment. To me, so when we say such things, we're not against Chameleon. If it was against Okola interview, we just did our interview. We just did our job. We're not yes. Yeah. So Sabi never yes them. I think Mutwebaza not Twebaza it was the interview with Sabi because we got to know what he was feeling in his heart. Yeah. Instead of him being there, omusajja na bere na lumizibwa nga temumanyi muyimbi wa mwekimuliko. Yeah. Niye kizibu kya tokola interview ku Sabi because muyimbi. Definitely. And the fans wanted to know about the artist. So how is that our problem with the journalists? It's really not. What say baba bambisiza mu gari for the weekend? Bakugambye. Baba bambisiza mu weekend yona na badela za toke point. Why are you watching comments? People's comments. Ngofyeko comments. Hey. I mean, people doing videos. Yeah. Kristo, you're unprofessional. I'm like, how am I unprofessional, guys? It's the interview. You're your presenter. Wait, I'm professional. Amageza matono bagayima mwina manji. Mulekerawo. Fere tulina buzibu twakoze interview ku saha ogwa fere tukukola ne gugwa byazemu tebitukwatako. Tukola sente za baba. Otegedde. Ate bibuzo twabigenda ku TikTok bwe twabuuzizza. Bwe mubuuza ate I know, right? We got it on TikTok. Ate mwine munyiga. So alright, kale Embeera banyonyodde. I think kati buli muntu alabye story no osobodo okutegeera why King Sa yayogedde bye yayogedde dwaki ekyo kyazebwe ekityo lwakiribwe ekityo kansuubire nti osobodo okubeera nga obitegeera. Munzikirize tuyiteko ne mu mawulire gano. Akatuyiteko mu mawulire gano. Fenna tumanyi omugagga Don Nassa abamu ku bavubuka ababadde basaasanya ensimbi wano mu kibuga Kampala. Omuvubuka oyo we twogerera olunaku olwaleero kooti ya Buganda Road emusindise eruzira. Ndowooza tusooke tuwulirize poliisi kyetugamba then nzije mbabuulire. As police we have one Nduhukire Nassa, commonly known as Don Nassa, a resident of Chito in Kira municipality, Wakiso, is in our custody. On September 20th, Nduhukire Nassa was apprehended by police in Malaba, that is in Tororo district. It is alleged that in May this year, he and others who are still at large used their influence to entice
young girls, particularly students, into sexual exploitation, drug abuse, and pornography. The incident was reported to Chira Road Police Station, prompting an investigation that led to the identification and arrest of Nasa, who has been evading arrest. The Office of the Director of Public Prosecution preferred charges of aggravated trafficking in children and defilement against him, and we intend to arraign him before courts of law as soon as possible. Meanwhile, investigations are also ongoing to identify. Okay, police bweto bwennyonnyola ku mugagga Donnasa. Donnasa ono y'omu ku bavubuka ababadde bamansa omudidi gw'ensimbi era ng'aziina azeewulira. Abadde ng'akyusa amamotoka we twogerera. Donnasa amanyiddwa nga Nasiri Nduhukire aka Doni Nasa. Kigambibwa nti asimbiddwa mu mbuga mu maaso g'omulamuzi wa kkooti eya Buganda Road n'avunaanibwa omusango gw'okukukusa abaana n'ekigendererwa eky'okubakozesa ebikolwa eby'okwegatta. Ono avunaaniddwa ne munne amanyiddwa nga Promise Gatete. Promise Gatete olw'okutambuza omuwala w'emyaka 16 nga bamujja ku Tiger Apartment ku Acacia Mall ne bamukweka gye bayita ekito mukira mukira okumala ennaku 3. Bano basindikiddwa ku alimanda mu kkomera e Luzira nga bwe bakola okunoonyereza. Okusinziira ku omulamuzi amanyiddwa nga Ronald Kayizi alagidde bano bakomezebwewo ng'ennaku z'omwezi 8 Okitoba. Ennaku z'omwezi 8 Okitoba lwe bagenda okubeera nga bakomezebwawo mu kkooti bawere ennembe n'emisango gino. Yes, nga 8 ennaku z'omwezi 5 tujja kuba twakava mu kalulu k'eggwanga erya America. Then ennaku 3 maaso bano bakomezebwewo mu kkooti. Bwe bityo naye bano be bamu ku bavubuka abasaasaanya omudidi gw'ensimbi era mbadde ntunuulira wano waliwo omukutu oguwandiise ne gugamba Brian White ali ludda wa, Sipapa ali ludda wa, Sobi ali ludda wa, Doni Nasa n'ebibye nabyo bwe bityo we bigenda mu maaso n'okubeera nga bikomekkerera. Abavubuka bano bakozesa ensimbi mu nkozesa etali nnungi bwe nnyinza okubeera nga kye kigambo kye nnyinza okukozesa ne batazikozesa bulungi ge mazima. Tebazikozesa bulungi nga we zandibadde zirina okukozesebwa. Naye we twogerera asimbiddwa mu mbuga emmotoka ziri luddawa ne ssente. Awo nze naawe kale njagala kubeera nga nvaayo, bwe manga nvuddeyo nzikiriza tuddeyo eri mukadde waffe omugenzi mu kiseera kino amanyiddwa oba abadde amanyiddwa nga More. Abadde amanyiddwa nga More Mugisha. Katuddeyo tutunuulire ku bigambo bye byazaayogera mu kiseera nga Mukama akyamuwadde omukka ogussa. Bigambo bibaddeewo era azze abyogera nga teyeerya ntama mu nsonga z'okukyusa obukulembeze mu ggwanga Uganda. Byonna ebisingawo ku mugenzi tujja beera nga tubikuwa. Tujja kubeera nga tubikuwa wabula katuwulirize ku bigambo bye byayogera. Okusingira ddala nga tuvudde mu kalulu kali akabonna 221 katumuwulirize. Yes. Police acts on orders of government. Police acts on the orders of Mr. Museveni and his supporters.
And when Enanga came up and talked about people, you know, wearing army uniform, police uniform, I think every Ugandan knows the target group. For us at NUP, our foot soldiers, even myself, you can see me in a beret. This beret has been badly criticized, and some of our members are rotting in the cells. They have been in cells for years now, 3-4 years, for just wearing this beret. But I want to say that our uniform, the uniform our foot soldiers wear, is totally different from that of the police and that of the army. If you look at my beret, yes, it is red. Here it is red. But it has a people power logo. People power, our power. It doesn't have a police logo. Now, does it mean that if Uganda, I mean UPDF and the police have a cap or even a shirt, and I mean, have they monopolized each and everything? Our foot soldiers have a uniform, and we have this beret which is different from that of the army and that of the police. They should leave us alone. Uganda is a democratic country, right? And we have a right to exercise our power and to exercise our rights and do as our party requires us to do, because it is a registered political party. Yes. So have you said that Uganda is a democratic country? That's what it is purportedly to be, democratic. Otherwise, why do they say we go and vote after 5 years? And if you read the constitution, the very first chapter says the power belongs to the people of Uganda, who shall use the power, you know, to elect leaders and so on. It is supposed to be democratic. Only that our democracy is being infringed on. Police acts on orders of government. Police acts on the orders of Mr. Museveni and his supporters. And when Enanga came up and talked about people, you know, wearing army uniform, police uniform, I think every Ugandan knows the target group. For us at NUP, our foot soldiers, even myself, you can see me in a beret. This beret has been badly criticized, and some of our members are rotting in the cells. They have been in cells for years now, 3-4 years, for just wearing this beret. But I want to say that our uniform, the uniform our foot soldiers wear, is totally different from that of the police and that of the army. If you look at my beret, yes, it is red. Here it is red. But it has a people power logo. People power, our power. It doesn't have a police logo. Now, does it mean that if Uganda, I mean UPDF and the police have a cap or even a shirt, and I mean, have they monopolized each and everything? Our foot soldiers have a uniform, and we have this beret which is different from that of the army and that of the police. They should leave us alone. Uganda is a democratic country, right? And we have a right to exercise our power and to exercise our rights and do as our party requires us to do, because it is a registered political party. Yes. So have you said that Uganda is a democratic country? That's what it is purportedly to be, democratic. Otherwise, why do they say we go and vote after 5 years? And if you read the constitution, the very first chapter says the power belongs to the people of Uganda, who shall use the power, you know, to elect leaders and so on. It is supposed to be democratic. Only that our democracy is being infringed on. Police acts on orders of government. Police acts on the orders of Mr. Museveni and his supporters. And when Enanga came up and talked about people, you know, wearing army uniform, police uniform, I think every Ugandan knows the target group. For us at NUP, our foot soldiers,
Even myself, you can see me in a beret. This beret has been badly criticized, and some of our members are rotting in the cells. They have been in cells for years now, 3-4 years, for just wearing this beret. But I want to say that our uniform, the uniform our foot soldiers wear, is totally different from that of the police and that of the army. If you look at my beret, yes, it is red. Here it is red. But it has a people power logo. People power, our power. It doesn't have a police logo. Now, does it mean that if Uganda, I mean UPDF and the police have a cap or even a shirt, and I mean, have they monopolized each and everything? Our foot soldiers have a uniform, and we have this beret which is different from that of the army and that of the police. They should leave us alone. Uganda is a democratic country, right? And we have a right to exercise our power and to exercise our rights and do as our party requires us to do, because it is a registered political party. Yes. So have you said that Uganda is a democratic country? That's what it is purportedly to be, democratic. Otherwise, why do they say we go and vote after 5 years? And if you read the constitution, the very first chapter says the power belongs to the people of Uganda, who shall use the power, to elect leaders and so on. It is supposed to be democratic. Only that our democracy is being infringed on. Police acts on orders of government. Police acts on the orders of Mr. Museveni and his supporters. And when Enanga came up and talked about people, wearing army uniform, police uniform, I think every Ugandan knows the target group. For us at NUP, our foot soldiers, even myself, you can see me in a beret. This beret has been badly criticized, and some of our members are rotting in the cells. They have been in cells for years now, 3-4 years, for just wearing this beret. But I want to say that our uniform, the uniform our foot soldiers wear, is totally different from that of the police and that of the army. If you look at my beret, yes, it is red. Here it is red. But it has a people power logo. People power, our power. It doesn't have a police logo. Now, does it mean that if Uganda, I mean UPDF and the police have a cap or even a shirt, and I mean, have they monopolized each and everything? Our foot soldiers have a uniform, and we have this beret which is different from that of the army and that of the police. They should leave us alone. Uganda is a democratic country, right? And we have a right to exercise our power and to exercise our rights and do as our party requires us to do, because it is a registered political party. Yes. So have you said that Uganda is a democratic country? That's what it is purportedly to be, democratic. Otherwise, why do they say we go and vote after 5 years? And if you read the constitution, the very first chapter says the power belongs to the people of Uganda, who shall use the power, to elect leaders and so on. It is supposed to be democratic. Only that our democracy is being infringed on. Police acts on orders of government. Police acts on the orders of Mr. Museveni and his supporters. And when Enanga came up and talked about people, wearing army uniform, police uniform, I think every Ugandan knows the target group. For us at NUP, our foot soldiers, even myself, you can see me in a beret. This beret has been badly criticized, and some of our members are rotting in the cells. They have been in cells for years now, 3-4 years, for just wearing this beret. But I want to say that our uniform,
The uniform our foot soldiers wear is totally different from that of the police and that of the army. If you look at my beret, yes, it is red. Here it is red. But it has a people power logo. People power, our power. It doesn't have a police logo. Now, does it mean that if Uganda, I mean UPDF and the police have a cap or even a shirt, and I mean, have they monopolized each and everything? Our foot soldiers have a uniform, and we have this beret which is different from that of the army and that of the police. They should leave us alone. Uganda is a democratic country, right? And we have a right to exercise our power and to exercise our rights and do as our party requires us to do, because it is a registered political party. Yes. So have you said that Uganda is a democratic country? That's what it is purportedly to be democratic. Otherwise, why do they say we go and vote after 5 years? And if you read the constitution, the very first chapter says the power belongs to the people of Uganda, who shall use the power, to elect leaders and so on. It is supposed to be democratic. Only that our democracy is being infringed on. Police acts on orders of government. Police acts on the orders of Mr. Museveni and his supporters. And when Enanga came up and talked about people, wearing army uniform, police uniform, I think every Ugandan knows the target group. For us at NUP, our foot soldiers, even myself, you can see me in a beret. This beret has been badly criticized, and some of our members are rotting in the cells. They have been in cells for years now, 3-4 years, for just wearing this beret. But I want to say that our uniform, the uniform our foot soldiers wear, is totally different from that of the police and that of the army. If you look at my beret, yes, it is red. Here it is red. But it has a people power logo. People power, our power. It doesn't have a police logo. Now, does it mean that if Uganda, I mean UPDF and the police have a cap or even a shirt, and I mean, have they monopolized each and everything? Our foot soldiers have a uniform, and we have this beret which is different from that of the army and that of the police. They should leave us alone. Uganda is a democratic country, right? And we have a right to exercise our power and to exercise our rights and do as our party requires us to do, because it is a registered political party. Yes. So have you said that Uganda is a democratic country? That's what it is purportedly to be.